Matovu Emmanuel atemmera myaka nga 3 egy'obukulu avuddeyo lwaleero neenenya nga bwe yayingira omuze gw'okulya ebisiyaga ekintu ekyayonoona obulamu bwe. Okusinza ku Matovu, omuze guno yagweyingizaamu oluvannyuma lw'okufuna obuzibu mu maka ge nga yawukanye ne mukyala we. Matovu agamba nti yagenda e Dubai okufuna omulimu era eno gye yayingirira kampuni enkuumi n'oluvannyuma ne bamusomesa okusiyaga. Omu ku badirector n'aba nga yabinteekamu kubanga ali ampa ssente eziwera nga te gundi visa yange yali eggwako nga tagiyongedde eyo nga ngamba egenda kuggwako ne ngamba tewali kyakukola kale. Naye mukwano wange n'angamba kakada toddayo ewaka tolina kyokoze, waliwo ssente ez'amangu. Ekyasinga okumuyingiza mu kusiyaga kwali kufuna nsimbi kyokka yagenda okulaba nga bufuukidde ddala muze ogutandise n'okumulwaza. Abazadde b'abaana bano abato abakutte ebipande bivumirira obuli bw'ebisiyaga boogera n'eddoboozi limu ery'omwanguka. Akafuna operation ndowooza emirundi nga 10. Nzirayo we nkyankala ne bannongosa kati olwajjanga alaba bikyankalanye n'angamba akola ki ddayo ewammwe. Kyokka Matovu alaze okutya nti oluvannyuma lw'okuva mu muze guno banne babadde mu kibinja batandise okumulondoola okwagala okumukolako obulabe. Abasinga batandise okukola ki okwagala okundeetako effujjo. Edduuka lyange baalisibyewo ng'olwokuba navaayo. Wano omusumba Solomon Male wagambidde nti ayagala abantu abeenyigira mu muze guno okulabira ku musajja ono nabo baleke ebisiyaga. Omusumba Male agamba nti amateeka weegali agasobola okulwanyisa ebisiyaga wabula abalina okugateeka mu nkola tebafaayo. Omubaka David Bahati ye yawooma omutwe mu kuleeta ebbago erigenderera okulwanyisa ebisiyaga erivumiddwa ennyo okwetooloola ensi yonna.